Mzee Katongole. Wanta. Muli mutya leero? Sebo lyotya. Yendi munaye. Mujeba lyonna. Kale. Mbeera ki? Bwembe nungi. Tobulanganye. Nange? Ngambe kanzije nkulabeko. Omubaka namulaba. Ngamba ono James. Yajja ne twogerezeganya. Nandaga kiki osobola okwagala. Kubanga ngambe emmotoka z'okumpi yasinga zivuga. Kusinza ku mbeera eriwo nakinaki. Nemugane nga kiwanvu mukko okusinziira. Nangamba oli muzeeyo obuzibu bwe si ssente. Kyetaaga kyayagala. Ate nga kyoyagala nkirina. Nalonda mukyala banga yejja okukolera. Nalondamu hali yene empya n'omuddo edda kweno. Nemugane eno ng'amaanyi. Nangamba akwagaliza maanyi. Ayagala ekintu nga kyamaanyi kyokola ki? Ekijja ekitiibwa kya muzeeyi Katongole. Mmotoka ya bbeeyi mukko. Kati nga nze leero tukkaanye nga bwe waŋŋamba ye yalonda n'amala nina kumaliriza naawe. Kati era leero ŋŋambye akanzije nangamba n'okungamba gye wali ogenda okumpaamu yali eno. Kati nga bwe ngitunuulidde buli kimu kusinziira ku mbeera eri nga bw'eri nino kati nga bw'eri ate ng'akwagala ku mutindo odde ku eri empya gyayongera milioni 4 mwezi 45 ku eri empya gy'ayagala. Mbadde ngati nandikuwadde obukadde 8 nga otwala eri kakati ezo muzeeyi Katongole ne bwe yali badde ng'eno era 8 basizikwata nsobola kugezaagezaako singa mbadde nkuwa modo bweti naye eri edda kweno ebampyamu era James tannakunyumizaako James yagamba eno sigivaako muzeeyi oba atya eno yejja okutambuza muzeeyi Katongole balabirira nga ne bwabazze ku ddwaliro bagamba omugagga atuuse nungi nnyo ajja kunyumiza era nawe bona ogiraba ojja kulaba nga byanjawulo nnyo n'eno nnyo ojja kugiraba nga nafiirwa dda naye kakati ddala obukadde 45 tonsalireko. Ali kusaliddeko naye zeyogedde ntono nnyo teziyimirizaawo mulimu. Kati bw'oba gy'oyagala beera kola miliyoni aga ng'olima kyolimpa laki totutte 10 teguggwa mpozi ngamba nkuwanga eno naye nga mpya namba eriko. Ojja kudda nani? Ne James. Tubyogereko. James nga waali tukomewo tumalirize. Motoka sigitunda ngiteeke wabbali. Togitunda. Ebisoma byeno birina kadi weeri byonna weebiri. Kale kakati kyengenda okukola katulinde James. James bw'ajja tukimalirize naye tukole akabi kali mu kulwa kale tujja kuddamu muzeeyi Katongole. Kale Era olyose n'ovaamu eddoboozi nga bukyali nemmanya nti muntu mugenda ne mwesaaniika ebintu ku mutwe wenna otunuddemu nga kino eky'omuzzu gyendi oli otyo. Baade bantumyeko ku ssente maama. Maama waasula ku njuki. Oli omukyalo omukulu akuŋŋanya ssente z'ekibiina. Weesirikire maama oli omukulu waffe ow'ekibiina yakuzaala ate gwe mbadde sikumanyi wamma ekiteezaala tekyala nkulaba yeggwe maama akutumye ssente z'ekibiina. Agambye eza wiiki ewedde n'eza leero. Naye kuva ddi gwe omwana omuto ku myaka gyo ng'oyingirira ensonga z'abantu abakulu. Maama we yafuuka omukulu w'ekibiina naawe weeyita mukulu wa kibiina nti gwe oyina otuyitaayitamu otubanje. Lwaki nnyoko bw'akutumye togaanye? Nze antumye kati ŋŋaane ng'ate antumye. Kati bwe kkuba eŋŋuumi naye bw'aba maama we yajja ne tufaafaagana. Tewayingizanga mu nsonga z'abantu bakulu bw'oti. Kaakati onompa ssente oba nedda? Aŋŋambye ompa eza wiiki ewedde n'eza leero kuba atudde mu kibiina. Nze ssente era mugambe wiiki ewedde ekyannemesa okujja nali nkola nnyo nali bize. Nazikola zaawera. Omanyi ssente buli weebeera weetuma bizibu. Kubanga era nezenkoze mu nnaku ez'emabega nagenze nensuubulamu ebintu bibyo bijjudde. Kaakati mugambe ayina okuba omugumiikiriza
Kabula mukazi gwe toswala. Wulira byonnyonnyola mbu nakola ssente nnyingi ziringa bukolwa kati ziriwa. Ssente munnange buli weebeera weeyita ebizibu zaafuna ebizibu ebirala bw'oba omuŋŋambira. Ebintu bya leero sibitegeera omuntu ananywerawa ku mazzi. Bannange laba kino kyokka. Priscilla? Priscilla? Sooka ojje. Niye ate kiki? Ono Vanessa gwe watuteerako okwoza ebintu. Naba bwayoza. Mbadde njagala kunywa ku mazzi. Naye sooka olabe. Kyona kijjudde sabbuuni. Ono si sabbuuni ono. Sabbuuni omulabi. Vani? Vanessa. Jangu. Kiki tugende? Okugenda we. Gye tulaga. Nkutwale waggwe atasobola kwoza bintu n'ebitukula bino biki? Omukazi omukulu. Gwolaba biki just kano oba kataka. Tekaliina nnyo makulu. Omukazi omukulu. Otegeera bulungi? Oli mwana muto. Ndi muntu mukulu ate buzibu ki bannange? Omuntu omukulu lwaki oyoza ebintu ng'opapa? N'otuuka n'oleka sabbuuni mu kikopo. Singa obadde budde bwa kiro nga njagala kunywa caayi. Bannange, sabbuuni yalo. Just kano kantu katono nnyo kirabika mwabuzeemu mu kikopo amazzi okutukula obulungi. Naye nga tewali nnyo kyamaanyi awo kigamba mbu ebintu tebitukula. Byonna tebyatukudde. Bannaye buli lunaku sigamba nti tebitukula n'olumu ka mistake lwekazze sinagamba nti na bintu byonna. Akakopo kamwe era ndowooza mubadde mulina bikebera ekitatukudde ndowooza mwe mukataddeko n'okukateekako era musobole okunnyombeza. Kati singa Sensi yatakirabye kukindaga nga bukyali n'enjijayo n'ennywa caayi. Sensi yaggwa ekirabye? Nze nkirabye byonna nze mbirabye tewabitukuza. Naye lwaki mwana gwe toyagala? Ndowooza akataasa okavudde kimu ku kimu bw'okikwatirira era osobola okiraga Priscilla nti ebintu tebyatukudde naye nga gw'obikwatiridde. Mukwano yiga bwe batukuza ebintu. Oligenda mu bufumbo omusajja ajja kukugoba lwa butamanya kukola mirimu. Kati wano ndi mu bufumbo. Kabula kangende kubanga naye mukazi omuwala omuto ekikwambaza ebituli okuva wansi paka waggulu buli kitundu kyonna kirina okubikkibwa kirengejja bweru embalakaso zonna ziri bweru nsonga kyebambaza bwe batyo olwo ebitundu bwe bitambula nga biyiika okola otya engoye ennamba teziriiyo mponya omwana wange Nakasolya n'atabeera wano singa ng'olwo naye akoppa bino Ebina ebiriko gwe myaka okaddiye we nawe nasooka weerabe. Nyambalo ki? Mukwano emyaka gyo gikuwubidde akawero. Lwaki temwambala ebintu ebibaweesa ekitiibwa? Olijja gwe omusajja akuwasa ku ebyo ebituli byonna mu mpale wa mu mbalakaso zonna wajjudde bituli. Watunuulidde ng'ova ewaka ne weeraba. Wabula era sikunenya obwo obwannakapaacu bwa nnyoko. Wabula nze nviira kuba ebidirira biyinza obutaba birungi. Era kantambule okuvire kuba kakazi gw'obukadde bukuluma we nawe nasooka weetunuulira oti. Ate mponye tambula ogende kuba nnyinza okweyambululiramu essaazo nze kunamira ggwe n'ozunga n'ensi eno ggwe. Nze omwana omutodde otya muntu omukulu. Nze omuntu omukulu. Nnyabo eno gyendi naawe gyojja tolowooza mbu naawe onoobeeraawo obudde bwonna. Oswadde. Ebyana empisa zaabibulira ddala. Ogukazise gwina nakaddege kutuulako na mwana mubuulirira ne gwana abagayisa gannyina waago ate addangamu n'akinsindikira wano tujja kufaafaagana obwo obwegayisa agamwe agabige mukoppa ku nnyammwe ekyalo kyonna akivuma n'akizza erudda toddanga ewange okummanja wano nze gye nnina ozisasula mmanyiiyo lujja lunneemaanyuulirako. Oyino yiga ngero kyali naffe wano. Naye bannaye naawe nno ndi bubi tondi bulungi oba emirembe gy'oyagala kulaba nga sikyaliwo wano ng'oliwo we. Nze mwatu ate nkwagaliza. Anjagaliza akola bino gwe gyeyo ekikopo n'okiraga Priscilla era afune waayombera. Akugambako nno yakwagala mwatu. Kuba singa Priscilla yasoose okiraba singa kati ogobeddwa. Era enjawulo ziri okuba bw'okirabye okimulaze. Kino ekikopo kiraga kitukudde eno yonna kiraga nti kano akantu olabika otaddeko kateeke lwaki olina empisa embi. Mukwano bye nagamba wabibulira wanje
nabiwulira. Emirimu gye nagamba ko anagamba gikolanga bw'otyo. Oba ano okwoyo okubeera. Nze nkakasa ebintu byatukudde naye Sinsiya yakikoze. Avanisa ebyaddala alabika onnemye. Nali nkusonyiye naye laba ebintu by'okola. Nali manyi ndina muntu mukulu ategeera. Asobola owulira kye mmugamba. Naye ekikopo nekikulemera mu sabbuuni kana akatono. Kati ekikopo kitukudde wantu ono ngamba otyambuka noko kambu sabbuuni. Mukwano wetegereze nga ng'oyoza ebintu. Nze nkwagaliza wano zasinga okwagaliza. Igwe? Nze. Pulisireno mission. Ono ebintu abikuttemu bisobole okuddugala. Nze sirina kyenjoza nekitatukulako eziba engoye. Wali oyambaddeko olugoye oluddugala. Anti nze nnemye ngenda kukutta ogende. Nkwesonyiwe. Tewali kinnemye na kimu. Ennyumba ogisanga erumira. Engoye zo oyambala zitukula. N'ebintu just ka mistake katono ate nga sirina sure nti bino ebintu tebyatukudde ono omuwala ono. N'obulega bwange luli wabooza n'otabutukuza ggwe. Ate obooza ono omuwala ono. Nimiza bulega bo nawe siri butukuza bulega. Luli tewayambala olugoye nga lusaze. Kale bwe bibanga bintu byebiganye tukula nsaba mu nsonyi wekambiddemu. Naye anti ffe tukulese ku lugendo. Era tumuleke. Tutuyinza genda nawe nga ukyalina emirimu egy'okukola. Ate mwamundese. Yiga webooza ebintu obitukuze bulungi. Mukwano ojja kuwangula ensi ng'oli muyonjo. Yozeeze engoye zitukule bulungi n'endala ozigolole bulungi ensaya nga zitukula. Gende wamma Sinsiya. Muleke wamma n'omumuleka. Tugende ebintu byoze bitukule n'engoye zino zooze njagala nsaya nga zo zikaze. Zigolole n'ozigolola. Ate tezisala zitukuze. AKASATTIRO basatira